Palaso owange nze nkulina tuli fembi nange nkulina olowooza nina bomu naawe nina we both have each other kyekiriwo abantu okubabemu akapeera kakayimba akapya akakuno akayimba bange yagambye oba wakayimbidde ffe bannange akayimba kalina engeri gye kayogera ku ffe sokubemu akatali mpalaavu nakabaweereza bannaye bawa rape naye nga musajja gwalina omukisa ogambye kyogamba obuuza switch ki gye yanyiga bannaye wonna we yanyiga because man it was a long line waiting outside How did you get in? How did you get in? Tell him. Hey, this is Ugandan gold. This is Ugandan queen, Ugandan princess, Ugandan mwah. So please, if you make sure that he mwah. Yeah, all the way. So akayimba akoba. Kati nkugabira omutima gwe nasima balala bannema. Bajinze jinze bigambo nga bagala nkucawe nzo kubwaka kwa nema wantwalako neyo etaki mu kibuga byonna bikoze kati kyemubuzayo kuzaala abaana bambirwe pi wange tomuyiwa akitegedde ebyo byonna abyogera naye nga abiyimba naye nga atabikugamba so kansuubire nti mwami Bindeba Jolly message yakutuuseeko but I love the fact that she loved that song. I was doing some interview then they asked me luyimba ki lwasinga okwagala ne mbagambira oluyimba lwa Palaso olupya I don't know the title but he keeps telling me he knows every word meanwhile si mulungi nnyo mu Uganda nyimba z'Oluganda naye he knows every word era yagamba emikolo giddako Palaso alina okuyimba akayimba ako kansuubire tomudisappointinga ate bw'aba faano wange mwami Bindeba kati bwe tuli wano ate kati nze ndi muko kwata essimu yo oweereze ssente omuko ajjeyo Range Rover ye agivuge really oyagala omuko ayiteyo okukuba bamulabe nga talina Range Rover you know mwami Bindeba omukyala wuno w'amaanyi namumma abako bangi so many people wanted my sister by the way but mwami Bindeba you just seemed so special and amazing and my sister just liked you netugezako mukonvise ntumugamba oba opapye nagamba no netumugamba maybe you should mwetegereza nagamba wait for what me I have found Mr. Bindeba and this is my soulmate era we respect you and welcome you in the family katera kwata essimu onyige mobile money Range Rover y'omuko eveeyo ekyakitegedde by the way nga twogera kuno nakuli ebintu ebyo biri biti ebya challenge nawulidde Davido yagenze nateekayo nawe mbu n'oteekayo ki ekigenda maaso waliwo challenge trending Davido yavuddeyo n'ayita abafaani be ne bakyali be okusonda 100 million naira so and his friends came through ne bakikola nengamba under the same contrast in Uganda can our Ugandan fans do the same thing so I started the challenge in Uganda and the challenge is still ongoing the target ere ekyali 100 million and so far twakarazingako million 4 mu emitwalo 3 challenge erina ekkomo nti eggwako mu mwezi gumu mu weeks 2 mu mwaka lwaki oyinza okikolera emyaka ebiri challenge eyo yonna bibaamu nti ye yakikoze in 15 hours raising more than 100 million yes but target ye yabadde yakikoze mu 15 hours so naye ye ekyali ongoing naye yaffe ekyali ongoing the target hasn't been hit yet so that can close the challenge if the target hasn't been hit yet so it's a challenge people can participate tewali komo challenge kweri so bwoba oyagala okwetaba mu challenge weereza bwoba tolina zoweereza wetabe mu challenge ng'abawagizi ba challenge emabbali muki sokaneko Palaso olowooza tetuwulabisibwa ennyo kubanga nabanga Uganda egenda olabisibwa nga tugeze ku challenge omwaka ne guggwa wali nga tukyasonda miliyoni 10 kyokoli nga ye yasabye ne zeyasabye mu 15 hours ne ziggwa ndabanga abagenda tulabisaamu bagamba n'engalo tezenkanankana n'engalo tezenkanankana ne nnaku size ezimu so challenge terina kuba nzibu bw'obanga wasomako mu dictionary ekigambo challenge omanyi kyekitegeeza terina kuba nyangu so we taking on a challenge that is not supposed to be easy so it's a heavy challenge sisuubira nti omuntu bw'oba naawe ng'ogamba kati nga naawe it's a challenge and it exists
so bw'obanga naawe rape yawo ganti nange nga rape bangulireyo kakondo za miliyoni 2 ng'otugezesa ng'otakinga on the challenge naye si nnyangu eno yo si nnyangu eno baire nyinza n'oteekawo challenge n'ebalemu oggula engatto yange okirabye engatto eyinza obbala mami bindeba yagiteekamu akasente ogiteekayo konoolaba kuba kati nze nataddeyo bafaani bange olw'omukwano gwabwe bampaddeyo miliyoni 4 mu covid ogwo omukwano guli mu bbanga nawulidde kasanvu nalina akasanvu ke nawulidde anti bagamba 1 by 1 makes a bundle miliyoni 4 tezizze nti waliwo yawereza miliyoni 4 omukwano gw'abantu ogwo omutono gukuze ne gukola miliyoni 4 kati oba olabye kasanvu kuliko no n'abaweereza ebisatu gwokyali kasanvu kakati challenge eyo ndinditsa challenge bwe zitawera bwe zitawera challenge ebeeremye challenge oli bw'aba ali ku bia ekyo nakyo tugenda kisalawo buli kimu kijjira ku time yakyo let everything take its course on Monday I'm announcing something really big for Uganda but ekintu mukireke kitambule ne kosi yakyo omwana tannayavula ate kati tanso okubuuza kita mwe temunnazaala bwana kati omwana bw'anaagaana okuyingira mugenda kukola muki mulinde asooka ayingire tugende mwana kati mwali kati bw'anaagaana okufulumayo kubanga bagamba okuyingirayo kyangu naye okuvaayo kakati so let the challenge go on as it's supposed to be omwana ayingire omanyi kyekwagala okoleka lwennyo ebweru kati olina embeera z'abebweru manyi kati ffe abakulira muno mu Uganda tulina ebintu byetutasobola kati challenge kisaagibuukira kubanga manyi bannange manyi bannayuganda bannange nti bagenda kugamba olaba omunnayuganda ne waaba asobola okuwa obukadde 5 but the mere fact that yo palaso agenda gamba oyo omunnayuganda sijja bwe watenga asobola Davido ekintu kiri bwe kiti no tutaminga bannayuganda ne tuba packaginga mu container emu buli omu yakulira mu ngeri yanjawulo buli mwayi n'empisa zize buli mwayi n'entegera ki ye lwakuba nti kati tulina okutegera nti literacy level yaffe etandise okurisinga abantu ffeffe nyini tulina okwetaba mu mindset change eno kuba kati omuntu okubeera nga nakoze a simple challenge a challenge emulaba ku social media something that's supposed to be fun abantu ne bakitwala personal but that's what we want twagala tubajjemu empewo so kati bali mukuba fake page or something ngenda okulaba nga it's a real page negamba palaso wange akulidde nnyo ebweru alimu embeera z'abamwami bindeeba ezo alabika yesinga kyagira naye ze nakiwawe Nindeeba yatwala challenge n'agiwangula gye baliko ssebo omukyala yono rape mwambaza bulungi gwamulina kuviira ddala waggulu mpaka wansi omwami oyo yanyambaza alina engeri gye yantegeera munange nemutegeera but anyway nga tuli ku mwami bindeeba wagenda n'ofulumya ujuza akayimba ebifaananyi by'omukyala aby'olubuto ntugalindako kalaso leero nasazeewo amutulage kubanga tuwulira eyo mbu waliyo abalala banyo naye tobatulaga abali embuto ekituufu kyekiriwo ku kifaananyi ekyo abantu boogera ebintu bingi amazima ne gabulira mu bigambo bye boogera naye nze ekifaananyi ekyo tulina oluyimba lwe twayimba nga lwa mukyala ng'agenda kuzaalira bbaawe so ne kijja twesanga nti omanyi music engeri gye tumuyiya ku imagination nti art twagala omusigira abawagiza ekifaananyi ekituufu bakole ki bakirabe nkusiga ekifaananyi nga twetaaga omukyala ali olubuto naye nti ekifaananyi ekyo okulaga ku bantu ebyokusuubira ebigenda okubeera mu vidiyo abantu bambi ne bansanyukirako ne bancongratulate nga bonna nga basanyuka naye ekirungi bwe munsanyukirako ate nakyo si kibi yes it's good mwansabira essaala ennungi era kati zikola naye ng'ekisinga zikola waliyo atera twasabiramu eyo mwasabira mwali musabira mwana wange sikyo nina abaana babiri esaala zaatuuka basomye bulungi esaala z'abaana bange ano abaana bange bali mu America Inari ne Maisha abaana babiri yes so basomye bulungi era muwala wange bagenda mu buusa class 2 olwokuba mugezi nnyo mu class esaala z'abawagizi zikola n'obuwagizi bwe baweereza bukola everything's working out fresh man I can't complain byebyo nno nze bannange saagala mbawanvuye nnyo kyenyiza okubagamba wabula kyemmanyi matwogera ddala awo ku muti waliwo eyeegaana olubuto lwa munne ate tugera kulyambu ate muyimbe nembuuza abayimbe palaso nga yasobodde okuvayo n'atulaga ebyo ebiseera palaso nga yasobodde okuvayo n'atulaga olubuto lw'omukyala we lwaki noona aba yeegaana olubuto lwa munne bayimbi mwegaana nnyo embuto z'abannammwe bannange muba mukubiddwa
abo bayimbi bo bowulirize eyo bayimbi kibawulirize ennaku munatutabulamu ne bemuyita abayimbi nga si bayimbi abayimbi b'omulembe guno balina obuvunaanyizibwa ate n'ekirungi tekinologi wali DNA ate n'abawayiriza abayimbi bangi abaagala okukola amannya ate n'omuntu kisinzira abayimbi kibooliko kati gwe simanyi bayimbi naye ekirungi mwami Bindeba yagambye omuyimbi we Palaso kati sijje nsuubira ensonga zonna azimanyi nti kyekisoboka kubanga ebintu byonna naye kati kyekireeta kale in brief not just artist kyekireeta abasajja okwegaana embuto z'abakazi ate nga weegattako naye amanyi mwana buli mbeera tezifaanagana embeera zaawukana omuntu asobola okuba waliwo akyegaana ng'akyegaana akimanyi abantu bagaana n'omwana omuzaale olwo ali olubuto waliwo akyegaana ng'akyegaana olw'okuba omuntu gwamuzaddemu tamwagala just banyumirwa mbunyumirwa ebibaawo nsonga nnyingi omwana batalina musango anti nze ombuuziza ensonga lwaki abasajja kati nze si justifyinga kuba seegaanangako omwana nange sigamba nange sikkaanya nakyo era abaana bange ensi yonna ebamanyi era siga nti omwana aba n'omusango naye mbadde nkuwa ku nsonga z'ombuuziza lwaki ndowooza abasajja beegaana advice ki gyoyinza okubawa abo abazeegaana nga nti justin olw'okuba siyagala mukazi advice ki gyoyinza okuwa abasajja abali abeegaana embuto bazikirize bayita okwambala kondo mwambale mwekuume atayagala kuzaala mwana gwotetekekedde wekuume naye kakati linda olunaku olulala bwatalina olina omukyala wa nina omukyala wanwe kuba male nakubuuza kati bwatalina mukyala okikola otya nina omukyala ngenda nkikolanga naye bwokikola ne mwami Byandeeba kanve wano kanve sibula bafanzi bo twagala nnyo bannaimwe bali kubeera naffe ne Ray P. We love you guys. God bless you. Yes man. Omwana onalimba yawuluddemu embeera z'abeebweru. We love you guys. Bye. Nze ngenze.